Yes, nze Ndalike Stephen nategeezebwa omusumba omukulu wa disitulikiti nti jangu mu kiti, nange nenzikiriza okujja, naye embeera tebadde nnungi nnyo, tuli balwadde naye Mukama atusobozesezza okutuuka wano. Oyo mukyala wange, bwe tukaddiyidde eka, amanyi ku lunaku luno olw'abakadde njagala mbategeeze mmwe abavubuka, amaka gagenda gafunda, naye omu ku mmwe afuuka omwana ow'okutuma. Ndeetera akambaako, ate ntudde omunnyo ngwerabidde, guleete, kwegamba ekyo mukyetegereze, yiga okutumibwa nga bukyali. Ate mbalimbye ewaffe tubeera kati kamu, twali tubeera wonna kuba twatambulanga mu busumba eno eri, naye okutuusa lwe twasalawo nti tutereereka awamu ne tulonda kati kamu, tuyita wano ne tugenda ew'obulenzi. Bazzukulu kati be batumira, jjajja gy'ogenda oba tulabira, naye abaana buli omu yakwata lirye. Abaganda bagamba nti obukulu buwoomya ki? Buwoomya ttooke. Naye mmwe temubeeranga bwe mutyo, buli mukadde yenna ateeseteese aba bukulu buwoomya ttooke, kubanga aba akaaba enkya, akaaba eggulo, ate nga yandibadde asanyuka ng'amagulu awanika waggulu nga bw'alya bye yakola. Owulidde? Naye tuzze kwogera ku lunaku lw'abakadde. Ono ye jjajja mukyala, kati wano nze jjajja mwami. Ono bamwogeddeko, Kalemba ani? Justina Kalemba, mwogeza Ssimbo, mwogeza Ddembe. Mwebale Musumba. Abakadde tulondobereza, naye abaagalwa, nze si bwendi, ngenda kubabuulirayo ebigambo, naye mbadde nsaba abato muba musinga okuwuliriza. Abato muba musinga okukola ki? Okuwuliriza. Kye ngenda okwogerako bakiyita okalyadda. Okalyadda kakola katya? Kadda dda. Mwebale kuteekateeka kampu. Nange ngenda mu kampu, tebansonyiye. Nange ngenda mu ki? Ngenda mu kampu. Ne jjajja mukyala oli tujja kgenda mu kampu. Ate nno tulaga mu nnene ey'ekireka ku kitebe waggulu, muli abalabirizi ne bassaabalabirizi, naye nze ani kyamukaddiya? Mulowooza buli omu tasibye bikunta bye genda mu kyaki na mufaliso gwe kwebakamu? Naye mbaagaliza kampu ennungi. Naffe tujja kubaayo. Okalyadda kakola katya? Kaddadda.
bantu bangi abagezi boogedde ebigambo eby'ekigezi naye njagala mbajjireyo omuntu omu omuddu wa Katonda Sulemaani yawandiika ebigambo singa abantu babisoma bandibaddeko kye bafuna ekisinga obulungi gye bali. Mubuulizi essuula ey'okusatu akwata ekitabo ng'akikwata agenda okunsomera yanguwa. Mubuulizi essuula 3 tandika olusooka ojja kukoma ku lwakusatu. Mubuulizi essuula 3 agamba buli kintu kiriko entuuko yaakyo. Buli kintu kiriko entuuko yaakyo. Ze Bayibuli ez'ennaku zino tugende. Na buli kigambo ekiri wansi w'eggulu kiriko ekiseera kyakyo. Kiriko ekiseera kyakyo. Genda. Ekiseera eky'okuzaalibwamu wabaayo ekiseera eky'okuzaaliramu n'ekiseera eky'okufiiramu. Ate n'ekiseera ekyokukola kutya Eky'okufiiramu. abaabadde ekiteezi mu bisaaniiko nga mwe balya mwe bafune akasente ekyabwe kyatuuse. Okufa kwabwe ne kulabikira awo kitalo naye nga baabazaala. Tukkiriziganya ffenna nti buli kintu kiriko ekiseera kyakyo. Kituufu. Gendayo akalala. Ekiseera eky'okusimbiramu. Ekiseera eky'okusimbiramu n'ekiseera eky'okusambuliramu. Eky'okusimbuliramu. N'ekiseera eky'okusimbuliramu. Ekyo ekyasimbibwa. Ekyo ekyasimbibwa. Olwokusatu lugamba nti ekiseera eky'okuttiramu n'ekiseera eky'okuwonyezaamu. Ekiseera wekomera awo. Basseba bali mu kkanisa wano, abato n'abakulu, abazeeyi n'abavubuka, siteegi zonna buli kintu kiriko ekiseera kyakyo. Gwe mukazi gwe bw'osiga kasooli wo oba bw'osiga ebijanjaalo, mwana wange amakungula gaabyo ne gatuuka, owulira ne weetawaanya mu bino n'embiri. Oyinza okugenda mu nnimiro ng'ebijanjaalo byakunkumukadda, kasooli yagwa n'aliibwa enkuyege. Simanyi mukiraba bannange n'ababbi bakozesa omukisa ogwo, kubanga ekiseera eky'okuggyayo kasooli oyo tewakikola otya? Tewakikozesa. Kitegeeza nti omuntu yenna atamanyi kiseera kituufu kya nsonga eyo afiirwa, kubanga takikozesa bulungi, n'okufiirwa n'afiirwa. Kitalo. Gwe mulwezi gwaleega empale, sikuvumye, netegeera eriyo ekiseera eky'okuwasa ozaale abaki? Abaana. Bwe kinaakuyitako oligenda okutuuka okuzaala nga tokyasoboka. Buli kaanako akajja okubuuzaako okukuyita keerabira, keekanga kakuyisa ejjajja, empozi taata. Nze kati tekyetaagisa gamba baana bonna nabana abaakayingira ekkanisa nti mumpita mutya, era olugira bwe kafukamira nga kabuuza wasuza otya jjajja. Tekakulabangako neggwani Jjajja. nalabanga omusajja wali wensonze ng'ayomba, nze siri jjajjammwe, siri jjajjammwe, oba obuno obwana bwakula butya, nze ndi taata. Kagenda okuva ku ssomero ng'era kabuuza jjajja n'ayomba. Namugamba munnange ekiseera kyakuyitako. Kiseera kyakuyitako. Abantu bangi leeti etukoze bubi mu bintu bingi, nga makungula ate g'osiga ofudde. Amakungula nago tofuna makungula malungi nga wasiga leeti. Banne enkuba eyameza ebyabwe gw'osaawa, era ogenda okumaliza okusaawa ebyakalemba byengera, kye baba bakwatira mu musiri gwe nga bikusobedde.
ebijanjaalo by'ogenda okuteekako biteekako empeke 2 abaakuno bampalana bandogaloga nentuuka n'okukoma nze njala kusenguka. Hey, you don't know how to use time. Bwe buzibu okalya dda kakola katya kaddadda. Mu abaana abasoma waliwo ekiseera eky'okuzuukukira mugende ku ssomero ate nga byonna obikoze otya obikoze naye essaawa zigenda kuwera 2 nga gw'osisimuka ova mu tulo ova mu buliri. Tegeera nti essomero likuyiseeko kubanga si kyekiseera eky'essomero. Essomero kukeera. Mwesiimye nno kati buli we muunya we mukuba ennyindo waliwo akasomero waliwo essomero naye abamu twatambuliranga matambulira amasomero era ng'asoma okumpi ennyo atambulayo waakiri emayiro 5 okwo kwe kumpi naye buli kyalo kuliko ki ate n'okwebonanya weebonanya n'ogamba nja kusomera mu lino oba mu lino oba mu lino. Mwesiimye omulembe gugenze waggulu neetegeera naawe ogenze waggulu. Kiseera kyakusigiramu. Eno ensi ekaabya amaziga ky'oba owulira nga bagerengero nti obukulu buwoomyaki tooke otamanya kiseera. Omuwandiisi omu yawandiika n'agamba kambategeeze n'agamba nti ebiseera bigereke okuva ku myaka 0 okutuuka ku myaka kati kale katugambe mbu 5 omwana aba ateekeddwa bulungi okuva mu bwana obw'okulya obulya emmere awaka bakalabirira bakanaaza maaso bakambaza bakakola byonna. Ekyo ekiseera kijja from 0 ne kyeyongerayo okutuuka we kikomo. Ekiseera ekiddako awo gamba myaka 6 kubanga gye gyali ofiisha emigereko obulungi ennyo omwana abaayo ayolekedde okutandika okutegeera by'asoma. Si bwe guli ng'ategeera by'asoma, si wa middle, si wa baby, si wa bagiyitaani, si wa topu. Naye aba atuuse mu kubala classes nti P1 era n'atwalayo ekitabo kye ne bamukebera ng'asomera ddala eby'ekikulu kubanga yatuuka school going what age. Kyekiseera ekyo era awo tubala nti agenda kusomera ddala ng'ali sukulu boyi sukulu gaalo okutuukira ddala ku myaka 23. Ebyo ekiseera kya ssomero academic. Kubanga tubala wano mu Uganda nti omwana w'emyaka 23 ng'ataddeyo omutima okusoma ebitegeera n'omuzadde ng'amukwatiddeko ne Katonda ng'amuwadde amagezi aba amaze diguli esooka. Nimbye true or false? True. 23 diguli ekola etya? Esooka. Eba ewedde. Zino zidiguli zimyaka 3 eba ewedde bulungi. Kati kiba kitegeeza agenda kuddako ekiseera ekirala ssomero liwedde. Sigambye nti tajja kweyongerayo kusoma, ajja kweyongerayo naye school time yeeruwa yeeyo bw'oba togikozesezza bulungi gw'omanyi. Gwe school time bw'ogifuulayo okuzaala abaana zaala gw'onoomanya ebinaddirira. Okalya edda kakola ki? Kaddadda. School time gw'oba ogifudde yakuzanyiramu ku baludo wummula kola byonna gifuule leisure saawa yakuwummula. School time gifuule ebyo. Oliraba ekiriva mu mpale ey'ebiraka okalya dda kakola katya? Kaddadda. Ekyo ekiseera tekyetaagisa nakukubiriza nti genda ku ssomero. Okukubiriza ki?
Are you stupid? Are you mad? Tolaba ku banno nti abakwenkana bonna bayitawo bagenda ku ssomero. Kati guli kuki? Kola ebyotannatuukako. Mwana wange, essaawa y'okubeera mu nguudo si eyo. Ejja kujja n'oluguudo olukola otya? Olukoowe. Ne bw'onooyimirira wali ku kkubo ematugga mu ttawuni obale emmotoka zaffe ezikuyitako ng'ojja kubala ne nooti naawo. Linda ekiseera ekyo kikutuukeko. Kati saa yakusoma. Ekyo nkimaze. Nammwe abawala abali wano, nammwe abalenzi abali wano, ne bw'oyagala okuwasa okola ki? Owasa. Diguli esooka ekoze etya? Ewedde. Tolonzalonza ng'onoonya kisajja kyo ng'ofumbirwa. Mwana wange mbadde njala osooka okusoma ey'okubiri nti nja gisoma naye nga ndi wange. Simanyi okalabaako. Tewali ajja kukuloopa ti okoze ensobi wasiriwala. Kubanga kyekiseera ekya ssukuulu. Kyekiseera ekya ssukuulu. Nalaba wano ku mirembe ffe gye tuyiseemu, nze naliwo ku Kabaka Edward Muteesa, ne mbaawo ku Obote 1, ne mbaawo ku Obote 2, ne mbaawo ku Amini, ne mbaawo nako bino bikasasiro byonna ebyaliwo. Simanyi myezi 3 omuntu avuddeko gumu n'ekitundu. Ebyo byonna kasasiro rubbish. Ne mu birwabishi nakola ki? Naliwo. Nenjala okubategeeza. Nakulabira abateeteekateeka. Amini bwe yajja wano yajja n'ekigambo kye bayita mafuta miki? Mafuta mingi. Mu abato temukimanyi. Nga buli munnayuganda atuuse okukola ssente oba atya ezitali nteeketeeke n'enteeketeeke. Era emmwanyi zaffe ezaawano zaali zibala nnyo. Mu East Africa nga ffe tusinga okuexportinga emmwanyi. Naye kubanga ebintu byagootaana, ebyuma bifudde, buli kimu kyonoonese, Kenya yakozesa omukisa ogwo n'etugulako emmwanyi mu magendo nga zisekulwa mu binu. Otwalayo kilo 10 n'ofuna ssente empya n'enkadde. Kaakati Kenya yasinga nako mu Africa okubanga yesinga okulima emmwanyi naye nga zaabaki? Za Uganda. Abaana baava mu ssomero awo ne bakozesa bubi ekiseera kyabwe. Bagenze mu magendo, bayita Malaba, bayita eno, bayita eri bakukusa mmwanyi, bayita ku Lake Victoria. Bo bwasooza abo baatukubanga amasasi ne bakuba amasasi gonna agasoboka. Njagala okubategeeza abaana ne bagaggawala. Naye okaga nti ate ekyantwala ku ssomero kiki? Mbadde kufuna ssente. Nze sijja kuddayo. Akaseera katono nga Amini taliiwo. Akaseera katono nga amagendo gagenze. Akaseera katono ng'eyasoma gwe beetaaga. Omulembe gwa gasiya yenna gukoze gutya? Wedde. Kati ofiisi nakulabira abapapa. Waliwo n'abajja okupangisa ku certificates zange mbaweeko bagende nabagamba please muddeeyo mu mmwanyi. Naye nga ne mu mmwanyi tebakyaddayo. Okalya dda kadda dda. Be careful. Ekyo nkimaze. Sulemaani kyava awandiika buli kintu n'ekiki n'ekiseera kyakyo. Eyakozesa obubi ekiseera kye yali ateeka okukozesa obulungi, repercussions ebivaamu bijjira mu bukadde. Abakadde mukawulidde ako nti ebiva mu ekyo bijjira luddawa? Mu bukadde. Era n'okiregako.
onoonya okuzuukusa okuzzaayo ku ssomero ne weegomba yali akuzuukusa lulina otakikola oga nti bannange singa nakola ntya singa namanya nenzuukuka sandikabye bwenti. Yesu yennyini kyava ayogera ebigambo bino mu Yokaana essula ya 21 olunyiriri lw'18 nsomera. Yokaana essula 21 olunyiriri lwa 18 agamba nti ddala ddala nkugamba nti atudde wano bwe wali omuvubuka ng'okyalina ekiwago weesibanga n'ogenda gy'oyagala yonna. Wakozesanga amagezi go g'oyita amagezi so nga butaliimu n'ogenda gy'oyagala yonna, oba mu bbaala oba mu mwenge oba ku luddo oba osiibayo oba owaggana Arsenal oba owaggana Maniyu Sawuliyo, byonna bikole nga bw'oyagala. Bayite basimanyi badyafu simanyi baani bakano baani nti ye muzannyiwo gw'otalabanga nako n'owoggana ekyobudde ne buziba. Omuzannyi owange ajja kkuba, nze kankubuule tazannya ajja kkuba kubanga okyalina amaanyi, evvubuka likuwala, buli kyokola olabika ggwe mugezi. Naye jjukira, bw'olikaddiwa oligolola emikono gyo, omulala alikusiba, alikutwala gy'otayagala. Kyandibadde nti gy'oyagala naye gy'otakola ki? Gy'otoyagala. Oya oli alikusiba n'akuzza gy'otakola ki? Gy'otoyagala. Awe wali okukaaba n'ogamba bannange obukulu buwoomya ki? Tooke. Kubanga bakusiba ne batwala gye bakola batya? Gye baagala. Okimanyi bulungi nti abantu beeteekawo ku bibyo nga bye bakutegeerera. Abaana bo wagulanga ebibanja byo ng'olina ekigendererwa, kaakati ebakutegeerera muzeeyi ekyo ekibanja tojja kulimamu ekyo. Tugenda kuteekamu kino kikyo. Kubanga n'okusituka tosobola kusituka kuresistinga kuteekamu by'oyagala. Bo bateekamu bye bakola batya? Bye baagala. Wegendereze. Kati n'olwekyo olina okubeera omuti ogusimbye emirandira ne bw'okaddiwa obe ng'osigaddemu akanigguusa akasobola okukubeezaawo. Waliwo omwami nga bamuyita Kimera, alina mayiro nnamba, naye yansesanga, yaŋŋambanga mwana wange okukaddiwa kwekwo, nze nafuba kuba na bintu, bankyatudde wano ku katebe oli n'asuula ffene ddu nga mulaamiriza, bigudde 3 mpaako kimu, 2 bitwale. Simanyi owulira, kati sibafuula ababbi, kati buli azze yampeereza. Ogenda okuwulira baweta emwanyi bawulula ng'omuga, maama twalako ensawo emu, endebe ezo 3 zindeetere, nako nga kakunumba nga kaleeta 3 ng'obutunda ng'olya. Oyo ye mukadde aliko ebibye, simanyi okiraba. Kakati naffe kyekiseera ekyokutekiira nti obukadde bubanja, obukadde bwetaaga, obukadde buliko bye bwagala, naye tebijja mu bukadde, obitegeka mu masiga ng'ekiseera kyabyo kikyatuuse, kikyali. Amiina bannange. Amiina. Nga mulebe n'amaziga agali eyo ge mukaaba abakadde abali eyo. Mubeere nga Kimera, tayinza kuvundira mu nju. Gaba gamulemye ng'awulira azze okubba obubakedo, ekyobubakedo ekisooka kigwa ku bbaati. Owange awanula obubakedo, osooka ojja onziggyeyo eno, ojja olyoka otwala ebyobubakedo byo. Ng'amuggyayo. Ng'amuggyayo.
bw'olikaddiwa bali kusiba ne batwala gye bakola batya gye baagala. abaagalwa Mukama abasangula amaziga nga muyiga okukozesa ebiseera mu biseera byabyo, kubanga leeti bwekujjako etutunukira walala era etutunukira mu bukadde okukkakkana ng'obukadde bukufuukidde ekyambika. Fene waffe mu Busumba gwewulira musajja gwe, sijja nakuyita mwana kubanga ndi wuwo, ndi mu Busumba buwano, si kulwa nga onsiba n'otwala gy'oyagala. Yinza okusiba n'otwala gy'oyagala, naye njanga nkutegeeze emyaka ejange gijja kutuukako. Basimbe ku mulyango goloole bakubuuze tukutwalawa, ng'ofuuse ekikamulo ky'omubisi okutwala okusuulayo eri kuba kyakaze temukyali kivaamu, bakubuuza tukutwalewa. Ansa tekubulanga. Okalya dda kakola katya? Kaddadda. Ansa tekubulanga ng'oyogera nti matugga. Tobeera muno n'otandika kukuba nankanyi, kukuba misota ku kyalo. Teekateeka. Bali kubuuza yimirira majestically mu mulyango gw'ennyumba y'Obusumba muntwale Matugga. Era loole ng'evuga ng'ekutwala Matugga nga ne weekusonseka wagwanira. Bw'okyala omanya, bw'oba ng'okyadde ku bugenyi omanya. Ddamu, bw'oba ng'okyadde ku bugenyi omanya. Ojja kukyaluka tolyanga transport akuzzaayo. Naye waliwo abawoomerwa obugenyi n'okulya ne balya ki? N'engeri y'ekiseera eky'okuddayo ne bakyerabira. Naawe bw'onooba ng'okola Obusumba tolyanga transport akuzza. Kama akubeere. Naawe ng'oli ku mulimu mu ofiisi eyo w'obeerera n'okeera obukezi ng'amabaati gaagudde mu kompaawundi yo, tolyanga transport akuzzaayo. Amabaati gakeera enkya ne gagwawo. Leka nkubuulire, kubanga ekiseera kyekiruwa kyekyo, n'ekijja kutuuka nga n'amabaati gakyagwa. Bakubuuza tukutwalewa. Kati abaagala, enviiri zino enzirugavu ze ziteekerateekera enjeru. Oba obadde onaaba enzirugavu ne sabbuuni, ne ku njeru naaba naki? Naye okutuuka eyo enjeru ze zisinga okuguba nga ne sabbuuni gw'onaaba mu mutwe tokyamulina. Ebizibu bizze. Bala bakolima n'akolimira abaana. E Bungereza eri waliyo enkambi ez'abakadde. Bw'okaddiwa gavumenti ekulabirira ne bakuteeka mu ddeeni, mpozi ddeeni eba yakiyampologoma. Ne bakuteeka mu ddeeni y'abakadde. Kati ng'oli omwo obaako bye weetaaga, naye bo bakola the principles, bakola the needful, bakukolako obeere omulamu. Bw'olwala omusujja ekkerenda balireeta, bw'oba oyagala kunaaba abakunaaza weebali, buli kimu. Naye oyinza okuba nga ky'oyagala, oyagala mwana wo namba 2 oba namba 3. Yali mukadde n'atumya omwana we. Omwana we kye yakola n'ayogera nabo ku lukomo lw'essimu, n'abaweereza ssente ti muzeeyi bw'anaabaako ky'ayagala kyonna ssente ziizo ayoye era alye mumugulire. Muzeeyi n'addamu n'abagamba banne mumugambe saagala ssente, njagala ye ajjeko wano mu maaso gange. Omwana n'amuddamu ebigambo bino, muzeeyi mumugambe
nti ekiseera we twamwagalira tumulabeko naffe tetwamufuna ng'emirimu gimumazeewo naffe gyatumazeewo. Okalya dda kakolaki? Kaddadda. Kaddadda. Mwebale nnyo kufuna ba maids mu maka gammwe. Ne there is a time omwana waaba akwagalira naye nga tokola ki? Toliiwo. Ajja kuteega eyo era bw'onoogiramu bw'oti kalemba ng'atwala mu ddeeni y'abakadde ng'asuula eyo, ng'otandika okuyita ng'aweereza ssente. Maama oli bwereere oli kiki? Ebiteeteeyi biibyo. N'olaba ng'oyagala muntu naye nga naye amanyi okalya dda kaddadda kye wamukola kyakukola kati. N'olwekyo newankubadde tugunjuka tutya, mind about your family in time. Kubanga ekiseera kijja kutuuka ogyetaage naye nga okalya dda kakola katya? Kaddadda. Mwegendereze. Mwagale abaana bammwe. Omukwano gwa maama mulala naye n'olaba omukyala ng'afukamidde n'omugugu agusимbyeko evviivi asiba yaakola ki? Agenda kati. Musajja yamunyiizizza. Musajja yakunyiizizza, ayo onule husband. Oli husband oyo kyokka mu mubiri gwo. Mu mubiri gwo, mu bwongo bwo, mu kutegeerako oli musajja oyo kyokka mu ggwe content ekulimu musajja oli akunyiizizza yekka, omulekaawo oviire content eyo. Nejjukira waliwo ne content endala, waliwo abaana b'ozadde b'oleka muttayo abatannatuuka kweyamba. Oli bayita ng'okalya dda kaakola ki? Kaddadda. Busungu bugyeewo. Tewali gye bakungula busungu. Bugyeewo. Awo njala tuve. Bugyeewo, musaasire abalala. Kati omukadde ataasaasira balala tagenda kusaasirwa. Mwabato muyige okusaasira abalala kubanga mujja kukula munoonye okusaasirwa nammwe naye nga temusobola kukutuukako kubanga okalya dda kakola ki? Kaddadda. Kitalo. Yobu essuula ey'12 olunyiriri lwa 12. Yobu essula 12 olunyiriri lwa 12 lugamba nti amagezi gaba n'abasajja abakadde n'okutegeera kuba mu kuwangaala ennaku ennyingi. Omazeeyo? Olw'12 lwero, olw'13. Olw'13 luleke. Ffe tuli bakadde tetujja zikwata zonna. Manyi kati tukwatako katono. Amagezi gali mu bakadde. Tuli ffenna. Amagezi gali mu baki? Mu basajja abakadde. Mu basajja abakadde n'abakazi abakadde. Naye omukadde asuula ku lubalaza mu ttawuni ku dduuka. Magezi ki g'oyinza omunonako ddala ddala? Emyaka gyonna gy'abadde ku nsi yafuna magezi gabeera ku lubalaza lwa dduuka. Namugobezaawo biziina bye. Nali ebuyindi eri nagendanga okulaba ng'obudde buwungeerawungeera nga ndaba buli omu yeekwata ebimuli. Kyenva mbuuza be nalinga nabo, bano bakola ki? Batandika okukola leeti nti akutte kafo kakusulamu talina waasula. Naye oyo eyeeyalira mu bimuli, oyo asula ku lubalaza lwa ttooyi, ayinza okubaamu amagezi ag'abakadde.
bayibuli beetugambye nti amagezi gabeera mu mito gy'abasajja abakadde. Oyinza okgendayo mubuuza ekintu kyonna. N'olwekyo labuka obeere omukadde ow'amagezi, obeere omukadde ow'amagezi. Omukadde atema eryengedde abuuzibwa ettooke likula litya? Era bajjeewuwo muzeeyi mwoga atutta ate akaawa, olyoka omugamba tema eryo. Bw'amala okulitema nga mwana wange simanyi leero by'ogenda okutwala ng'onoobikola ki, onoobituusa. Kati jangu sigula endu eri, sigula n'eri, sigula n'eyo, sibira ku ttooke ly'ogende. Kyokka ky'owadde nga kikanula maaso kuba ne gy'agenda okusimba ebitooke takola atya? Talinaawo. Naye gwe beera omusajja omukadde alina amagezi. Buli mukadde yenna atali kyakulabirako oyo ali mu nnaku, bamuyita okalyadda kakola katya? Kaddadda. N'obukulu buwoomya ki? Tooke. Kitalo. Abakadde balina bye bawunya. Bawunya obukuku. Kadde awunya obuki? Obukuku. Kubanga munnaye tayakaako na musana ne gy'asula kukuuzi. Kati olwaki tawunya bukuku? Obukuku buva mu kukuuzi. Lwaki tawunya bukuku? Ninaawe sula ng'omuvubuka, sula ng'ow'amaanyi, ennyumba ye eyitemu ne ku kasana, eyitemu ne ku mpewo, eyerebwe esiimuulwe. Naawe nasula sapatu. Nga banasula sapatu bali, naawe nasula ki? Sapatu. Baba basiba amataayi, naawe siba ki? Ettaayi ng'erabikako. Naye n'ogisiba ng'etunudde ky'abakadde. Kubanga oli mukadde yo yaki? Amagezi gabeera mu basajja bakadde, abo abateekeddwa obuki betwetaaga mu ggwanga lino, betwetaaga mu ggwanga lino. Muteekereteekere obukadde bwammwe ng'obudde bukyakola ki? Bukyali. Kyavudde ateekawo emitendera gy'ebiseera. Mbagambye 23 diguli esooka. Kati okuva ku myaka egyo 23 tuli ffenna bannange 23, ate oba okola kirala okugenda okutuuka ku myaka 35 oba omaze okufuna sikiiru. Tunoonya kumanya mu ssomero ovuddeyo oyize obazimba ennyumba, kaakati eyo kuyiga nnyumba ezimbibwa etya ddala. Kyavudde bagamba nti awo twagala okutuuka ku siteegi egamba hands on, n'oyiga sikiiru ez'enjawulo. Kaakati okutuuka myaka nga 35 eryo 10 likumala okuba ng'oliko ky'omanyi. Naye oweze otya emyaka 35 nga tolina nakyolaga ku nsi ky'omanyi nti kino manyi okukikola? Manyi okusima ekinnya ky'ekitooke, manyi okukola kino, manyi okuzimba akayumba k'enkoko, manyi okulunda ente, manyi kino. Awo tuba mu sikiiruzi zokka nga tuzimba obukadde bwaffe, newankubadde nga tukyesiba ne twetwala gye twagala. Awo tuyigira mu sikiiru. Ennaku embi bwe zinajja zijja tusanga nga tuli kiti kya muwogo, buli w'otusuula bwe tumerera. Otusuula we tumerera. Ate njagala mazzi jjo eggulo naye nga ndi mulwadde.
kyenva nzija nsiibule mukama wange tikaŋŋende emugga. Nambuuza mugga luddawa? Konzi wali ku bbowa wetuleeta amazzi. Ngenda kukwata lita 5 ngitwale nja gireeta. Nina wirubaalo ne ŋŋamba nteeke lita 5 ku wirubaalo ezitisa ensibu. Ezitisa ensibu. Ne ŋŋamba kangirengezze oba ntwale 2 kitundu ku kitundu ngatte wamu nfune 5 ag'amazzi gammala okunaaba. Yaŋŋambye ekigambo kimu ti sikulabayo. Aba naakusanga ng'ova ku mazzi banaabuuza wabadde ki? Era tujja kuwulira nga balaba ku kizindalo, omusumba yagudde eddalu tumusanze. Kuba ne bwe mba nnyonja kibuga ne munsanga nga nnondalonda ebipapula mwe mugamba nagudde ki? Nagudde eddalu. Era saagenzeeyo. Lyabadde teriri busa. Ne bempakasa nabo ne bayitaayita balabe ng'eriyo akalimu. Nange oli eyaŋŋaanye lita 5 ne mulaga amaanyi ne ngula ebidomola 6 mulundi gumu. Gye mukadde atunulwako oyo. Naye naakimaka lita 5. Beera kyakulabirako mu myaka gye egy'amagezi egy'obukadde. Beera afaayo mu myaka gye egisooka obutayonoona biseera kubanga okalyadda kakola ki? Kaddadda. Abaana ffe abazeeyi tebatulabawo. Naye naawe kyokola kumukubisa magezi. Alina amaanyi akola byonna naawe mujerege. Leeta equation gy'atasobola kusolovinga alyoka akitegeere nti naye wooli. Nti naye wooli. Waliwo omukadde waliwo omuzeeyi omu yandaga amagezi. Bampandiikira ebbaluwa nga ŋŋenda mpumbabumba ebigambo. Ne nnoonya ebbaasa zange oli okumuddamu. Bbaasa ne zimbula nga kirabika nali nazimazeeyo. Gwe nali naye kyava mbuuza, ate ani ono mugaana banne konoona lita 5? Kyava ŋŋamba onoonya ki? Ko nze nnoonya ku bbaasa ziganye. Ebbaluwa gye bakuweereza tebadde mu bbaasa. Ko nze ebadde mu bbaasa. Kozeseeyo. Ko nze ate mpandiikeko. Kyava nga naye nkubuulire. Endaba y'ebintu nkulu nnyo mu bulamu buno. Kwata ebbaasa eyo yennyini ogifuula empya. Anta maaso. Fuula ebbaasa empya. Gyongeyeko eno akagambo waggulu nti from Pastor Ndalike Stephen. Kubanga oli yawandiikidde Ndalike Stephen. Kafuromu kanaagenda okutuuka ku Ndalike Stephen ng'ebbaasa efuuse empya. Kati eno w'omaliriza wakati wano teekako 2. Oli eyakuwandiikidde eno ebbaasa. Bbaasa eyo emaze mu bigambo 2 from 2. Kintu kiteredde. Naye n'obyanga tanna olaba abakadde babye. Agambye nti amagezi gava mu mitwe gy'abaki? Gy'abakadde. Mwe abavubuka abali wano muyige okunyumya emboozi n'abakadde. Bano bannammwe be muyaayaana nabo mu maniyumu kureenizi simanyi mwani bya bwereere munyumye nabo naye mugatteemu n'ekirungo ky'omukadde kubanga okalya dda kaddadda. Awulira omukadde akola fear kitegeeza from false evidence to reality.
nti omuntu aba ayogera kirabika nga kyagamba yakikola yakikwatako akimanyi. So sono ateebe ekiki teebe ekiteebe. Singa tuba n'omusomo ogw'okusomesa nti omwana aluma okumuzaala aluma nnyo, wanditadde waani? Omusajja asomese nti omwana ebamuzaala aba aluma nnyo, oteekawo omusajja? Kale bw'otateekawo omusajja, omukazi omugumba atazaalanga ku mwana gw'oleeta nnyonnyole ekibiina omwana bw'aluma. Funa Naalongo eyazaala ne kwasukka omu ajja nnyonnyole ekibiina. Annange oyinza okunoonya ebigambo ne bikubula. Mukama atuwa omukisa. Abakadde okuva mu myaka 35 okutuuka mu myaka 65, abakozi b'emirimu bonna abasinga okuwummula we kutandikira. Gavumenti ewummuza abakozi baayo ku myaka 60. Obusumba bw'endimu butuwummuliza ku myaka 65. Naye nagyo gituuka. Naye nga gituuse, egyo emyaka gya kulya ssente. Batuyita ba cash consumers. Ffe egyo emyaka gya kulya ki? Ssente. Bw'oyoya ennyama ng'ogirya, bw'oyoya amagi nga bakusiikira, bw'okoowa omukka fumba ku kuuka. Myaka gya kulya ssente. Kubanga okuva myaka 30 gye twogedde 36 kuba kukola kwa kyumuleetinga, tukiyita paakingi. Ojjuza mu bibokisi, amayumba g'abapangisa ogazimba ewa paakingi, motoka oziguza ewa paakingi, buli kimu okikoze ewa paakingi, abaana obamaze okubaweerera ewa paakingi. Njagala okubategeeza everything. Tokyasaba na ssaala ya sukulu fees yaki eyo teriiyo, you are just parking. Kati 65 kutandika kulya ssente. Kulya. Kati kigambibwa tulye ssente nga tusanyuka okuva mu 65 awo kulya okutuuka mu 84 ne tutuuka ku kye bayita retirement. Oba onooli oba toolye n'emmere yakudda. N'emmere yakudda. Twaziise eggulu omusumba luli, twaziika omusumba wa 96. Ng'obulamu bwakoowa takyalina kye yeetaaga. Era waliwo abaali bazze balongoosa ennyumba ye yabagoba. Naga saagala wano muntu mbagobye, sibaagala munyo. Mulongoosa kati yaki? Mbagobye ne Yesu wamwe mugobeddemu. Awo omanya twakoowa. Tukoze tutya? Tukooye. Naye ate mwana wange we wandiriiridde ssente myaka 65 awo wonna lya ssente paka 80 lya ssente nga tolina ne kookombako. Okalya dda kakola ki? Pakira mu masitoowa kaakano. Ojja olye obukiiko, olye obugazi, olye nga weevuunise. Sheepu yonna, portion bagiyita batya ye? Posture yonna gy'oyagala gy'oliiramu. Oli osimbye olukokola ne gukufuuyirira n'ogenda mwami akooye n'ogwa. Simanyi olaba n'otandika kulya nga bweweesuuba. Nga bweweesuuba. Gwe myaka 3 bakuleetera kano akatebe ak'okwesuuba okalinayo. Neffe tubulina obubudde mu bazzukulu, obubudde mu baana, osobola okwesuuba gwe tokirabaawo.
ne bwe twekoledde nga tupaakinze. Mukama atusaasire bantu mmwe. Learn how to park. Olye. Mwamanyi olugero lwe luva nti omugagga bw'ayoya ekibumba ttante. Gwe nakunkunyedde akyanoonya fiizi oyinza okutta ente olyemu ekibumba nga n'abaana babagobye. Naye nze njitta ne ndyamu ekibumba. Abajja okumbuuzaako buli agenda okumbuuzaako addayo na kiro ya nnyama. Awaka wanaggwa abantu. Mukama atusaasire. Tuteeketeeke ne Yesu Kristo alindirira abantu abafaana bwe batyo abapaakinze, kubanga ne Yesu abajjudde mu mitima gyabwe. Tumaliririze awo. Kano katabo kange waliwo eta bikulangero tujje tugende eka. Ngero omulabye 17 olw'omukaaga. Bikulangero 17. Ngero 17 olunnyi olw'omukaaga lugamba Ssebo. Abaana b'abaana. Asookoddemu weetegereze. Abaana b'abaana ngule ya bukadde. Haleluya. Abaana b'abaana ngule yaki? Ya bukadde. N'abaana ekitiibwa kyabwe bakitaabwe. Ndowooza olaba enteekateeka. Nze naliko kitange, kati ekitiibwa kya kitange nze mwana nga siswaza nga nteekeddwa bulungi, mbeera kitiibwa kya kitange. Abaana bandalike nga bateekeddwa bulungi, era bwe mba nga mbuulidde bulungi, Bayibuli ngisoma bulungi, musuubira nti ndalike yandibaddeyo n'omwana waakiri asikira kino. Ekyo kyekitiibwa ky'omwana ne kitaawe. Bwe tuvaawo tutuuka ku baana b'abaana, si be bazzukulu abongule. Haleluya. Aboki ngule. Nojja ewange nga walinga wali embaga oba kale awaafudde omuntu oba olumbe oba kiki, ne bagamba waliwo ki? Abazzukulu bazze ng'olujja lwonna lukoze eki? Eyo ngule. Ffe bwe twali tuzimba akayumba bwe katyo, ne babuuza mugenda kuteekamu ki? Nga tebamanyi tulina engule. Abazzukulu buli omu asule waayagala. Asula ku ddeeka ng'era eri waggulu ku mabaati wa ddembe, ennyumba emukkiriza. Tuli ffenna ayagala okusula mu lukuubo ye nga lwasazeewo, ennyumba emukola etya? Emukkiriza. Atidde ebweru ng'ayala kunaabira mu nju, ennyumba emukola etya? Emukkiriza. Atalina gasifumba mu kiyungu, ye n'agamba nja kufumba mu fumbiro lya jjajja ery'omunda eritanyookamu mukka, ennyumba ekola ki? Emukkiriza. Eyo ngule. Kati omuntu n'alyoka abeera awaka ng'awaka wamukkiriza, bw'ayasimula bw'ati obadde kiggwe paapaali ng'aliwanula. Bano gye bakaabira kituuzi, temubalaba ku TV ng'akaaba kituuzi. Kituuzi. Baleete kituuzi wa 10. Naye njala okubategeeza ng'omuzzukulu wadda buli wamu ajaawo wamusanyusa.
naye okubagamba mujje tugende tulabe ku jjajja ne bujja nga bunyiiziira bukaaba bawalula buwalule tebwagala kgenda naye ke kasooka mu maaso nze ngenda wa jjajja mwami jjajja mukyala kubanga n'emmere bakabuuza nkwongere nkooyi naye eri kakomba ne kakoze ebbali wane wa jjajja avulunga. Mukama atusaasire. Waliwo abagamba nti mazima okalya edda kakola katya kadda dda. mumuyimire tusabe. Ayayayayaya. Sebo ndoza tuyimbe tuyoke tusabe. Luyimba namba 227. Agenda kukitukolera nze mmanyi. Agenda kikola. Kale katwebaze. Katonda waffe omukulu ow'ekisa ekingi gwe watuteekerateekera sabbiiti eno ey'abakadde emyaka. Era tukwebaza kuba tugituuseeko. Ebigambo bye bateekerateekera amatu gaffe okubiwulira abato n'abakulu, abaana n'abavubuka, abazeeyi, abali retired n'abo abali awo abakyapaakinga ebyokulya, ffenna tubiwulidde naye Mukama ebimu birabika nga tebituukikako. Tulabye kuba tumalako obulamu nga tukaaba. Oluusi ndwadde ng'ate ffe zattu oluusi twazeereetera. Oluusi njala nga ffe tutaateekateeka. Oluusi bwetaavu obw'enjawulo n'otunula ku baana nga temuliimu akusanyusa kubanga n'endera yali bw'etyo. Mukama tetulina yetuyinza kuddukira era tunaddukira eri ani wabula ggwe kyetuvudde tujja mu maaso go mu ngeri ey'enjawulo otusumulula ebizibu byaffe. Mukama obituggyemu tubeere mu maaso go nga tweyagala, tuve ku nsi kuno si mu maziga, newankubadde twayingirira mu maziga tusiibule nga tusanyuka. Abala twegomba dde okufa okunaatutuukako kubanga omusirusiru yeegomba n'ekinaamutuukako olw'embeera embi etuliko, naye Mukama waffe kyusa embeera eyo yadde twakeerewa tubeere yadde tuve mu nsi muno nga tusanyuka. Ensi tetuyinza kugimatiza na byayo byonna okuggyako okudda eri Katonda otume emimwa gyaffe, otume ebigambo byaffe, otume amagezi gaffe, otukozese mu byonna tulyoke tubeere abaana bo kubanga obuyinza bwo bungi nnyo. Mukama tukozese. Abakadde tulekeyo okuggwamu ssuubi, naffe tukyalina kye tuyinza kye tusobola okutuukako mu ngeri ey'enjawulo kubanga gw'ogaba amagezi, waakiri naffe onootukozesa ng'ababi b'amagezi tune tufunamu ekyokulya. Tusaasire era tutaasa eri endwadde embi. Mukama zituveeko zigendere ddala. Abantu bangi ate tuzzeeyo mu zirigizirigi, oluusi waakusamira, waakutondowala, abakadde tuba n'entondo nnyingi, naye ffe abakkiriza ab'ekkanisa eno ey'omu kiti ffe katubeere n'emirembe, Kristo abeere emirembe gyaffe. Mukama omulungi ow'ekisa tulyoke tulye emmere yaffe nga tusanyuka, etukke munda mirembe, tulyoke tutule mu maka gaffe nga tudigida kubanga Yesu Kristo aba mulamu jjo ne leero. Jangu tukukozese, otuyigirize okusaba n'okwegayirira, tusabe okusonyiibwa naawe onoosonyiwa. Abe twasibira ebikookolo, omukadde ng'anyiiga n'akyawa ono n'akyawa oli n'agamba ne bwenfa talinyanga wano, naye abo bonna olwaleero ku bwa Mukama waffe Yesu eyatugula tusumuludde ebyo. Be twakyawa bajje mu maka gaffe ng'ab'emikwano. Abaatubba tubasaasire tubaleke, Mukama anaatugaggawaza. Tuwe okulya n'okunywa kubanga Dawudi yayogera ebigambo bino nti yava buto okutuuka lwakaddiye talabanga mutuukirivu wa Mukama ng'asaba emmere. Naffe tetujja kusaba kibeere kafuuwe mu kkanisa eno. Katulye katunywe kubanga otuliisa.
waliwo abamu ng'ennaku ebayonka butaaba amaka gaabwe gagootaana, jjajja mukyala yagenda, jjajja mwami yanobera ku kyalo kirala, abo nabo gye bali, abavubuka gagootaanye, abakadde bagootaanye, abawakatikati awo nabo bagootaanye. Temukyali mirembe mu bufumbo, wabaawo ababadde basula waggulu ku miti ng'emitima gy'abeewanika tegisula nabo, leero gigenda kudda gisule nabo ku bwa Mukama waffe, amaka gatereere. Tusabira ekifo kino nga kiteekateeka ekkanisa eno bagenda mu miitingi, abatannafuna mmere, abatannafuna kyakulya, abatannafuna ssente za kuwaayo, abatannateekerateekera baana baabwe, tuwulize amawulire nga buli omu ateeseteese bulungi mu busobozi bwa Mukama waffe. Tusabira omusumba waffe atwala disitulikiti omukisa, tusabira omusumba waffe atwala ekkanisa eno omukisa n'amatabi amalala, era naye abeere omusajja n'abeera ekyokulabirako, awangule ng'alina amaka amalungi. Abadde boogera obubi ku bannaabwe nga tulina eŋŋambo ez'oluleekereeke, tukyuse twogere ebiwoomerera, kubanga Yesu bw'atuula mu bulamu bwaffe n'okuwooma tuwooma, nga tubeere abawooma, buli omu anaatwegomba. Nsabira omukisa abagenyi abazze wano abatalina baadiventi nga basazeewo okubeerako mu kkanisa eno, baddeyo nga beetwalidde obulokozi, bayite n'abalala bangi nti obulokozi buli wali. Ekisa kyo kibeere gye tuli, ekkanisa eno ejjula abantu ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amen. Yesu omugabo gwange, obulamu bwange nze, mu lugendo lwange lwonna kantambulenga nawe, sembeza